Weewaawo kakati nyabo nkutegedde bulungi kubanga obubaka bwo bugambye nti waloose ng'olaba olina gy'obulidde. Emmanga wabaddeyo oluzzi olaba abaana oba nga babuuka oba nga bazina onduuza nga bazannya kyonna kye kiri, naye ng'olaba oli mu kkubo lya ttaka, ku kkubo lya ttaka, naye ng'ate gy'obulidde eriyo oluzzi, eriyo abaana, biki ebintu bwe bityo. Akati n'osaba abantu n'obagamba banne munnyambe mbuze. Akati awo ndowooza wagenze okulaba ng'ogwa ku kkubo erya koolaasi. Kakati omusiraamu we yajjidde ndowooza ne mwogera ku by'okusaala nti oba tusaale edduwa, ebintu bifaanaganako bwe bityo. Kakati kankwanukule, naye nga sinnakwanukula nkubuuzizaako nti wali otambuzizaako ku nsonga n'onziramu nti ye nagendako ewa maama Nakayima e Mubende ne ngendako n'ettanda ewa jjajja. Kakati kankwanukule, ebifo bye wagendamu bituufu era si bikyamu, naye waliwo ekintu kye nsiiba mbagamba, ekifo kigenzeemu otya. Ebifo tebabigenzaamu katinko. Gwe ne bw'oba weerabako ddungu tosobola kgenda mu lusozi lwa ddungu nga ddungu tannakuyita. Ne bw'oba weerabako kabaka tosobola kgenda mu lubiri lw'ettanda nga kabaka tannakuyita. Ne bw'oba weerabako Nakayima tosobola kgenda wa Nakayima Mubende nga Nakayima tannakuyita. Ebiseera ebisinga abantu nga mmwe abaliko ensonga z'olubereberye, ensonga ezo zigobako otya? Entandikwa y'ekintu ekyo entandikwa eba etya? Ensonga ezo oluusi oyinza zitandikira ku musawo Omuganda, oluusi oyinza zitandikira mu mbiri, oluusi mu nsozi. Naye obuwabuzi obusooka bwe bukuleetera okuba nti obuze, obuwabuzi obusooka osobola okgenda mu lubiri era n'obula ng'ekituufu ky'olina okukola tokitegedde. Osobola okgenda mu bukiro bwonna oba bwa musambwa ki era n'obula ng'ekituufu tokitegedde. Osobola okgenda omusawo Omuganda era n'obula ng'ekituufu tokitegedde. Kisinziira akutandisa akutegedde ogenda kutambula otya. Kati ewa Nakayima gye wagenda watuufu, naye bwe bwali obudde, kubanga bwe tuwulira obubaka bwo bulaga nti ekitundutundu eky'oluzzi kyali kituufu. Ekitundutundu eky'oluzzi kitegeeza maama Nnaalongo, ekitundutundu ky'abaana kituufu kitegeeza obulongo obukubanja. Kyokka ate n'olaga nti obuze oli mu kikubo kya ttaka, ekitegeeza nti we wagendera mu bifo ebyo wali otambuza katundutundu ka ku buzaale, ky'ekikubo ky'ettaka. Ekkubo ly'ettaka litegeeza katundu ka buzaale. Ekitundutundu ky'ekkubo lya koolaasi kitegeeza kitundutundu kya Kabaka Bulamu, ye nannyini kkubo eryo eriddugavu. Ekkubo ery'ettaka litegeeza waka, ate amakubo gombi bw'ogagatta ne gategeeza kawumpuli kuba ye kkubo yagatta amakubo gonna. Enjawulo ogifuna ddi lw'otereeza akatundu k'ewaka ak'obuzaale, ddi lw'ogenda ku musawo osamire okubirwa engoma oteekereteekere lubaale, era ddi lw'otambuza akatundu k'olubereberye. Abaffe ebitundutundu ebyo bifaanana. Bw'oba obanjibwa akatundutundu k'olubereberye oyinza okgenda ku musawo Omuganda n'otereeza ensonga ezo. Abaffe bw'oba obanja ekitundutundu ky'obuzaale mu nsozi kiterererayo. Kati awo njagala tugende. Kati obubaka bwo badde bulaga nga wali mu kkubo lya ttaka, n'olaga ng'otuuse ku luzzi, abaana biki, n'olaga nti obuze. Kyokka eno ku lasiti ng'omaliriza obubaka buno n'olaga nti ate omusiraamu n'ajja ne mwogera ku by'okusaala edduwa. Kyeki kitegeeza omuntu eyakutandika yali alina okukumanya. Otuddeko obwakabaka bwa Ndawula. Obwakabaka bwa Ndawula wadde nga si yasookerwako, naye era wali olina okutandika okubukutira mu bwakabaka bwa Ndawula, okugeza ng'ogendako mu bifo bye tugambe mu mbiri n'okubayo ku mavi ne bakuwa entandikwa. Entandikwa Kabaka Ndawula gye yandikuwadde tekwandibadde kumutereeza oba kutereeza Kabaka Ndawula butereevu, nedda. Entandikwa oba ekisumuluzo, ekkubo lyo wali olina okkuba amavi mu bifo ebirimu Kabaka Ndawula, oba mu matwale ge nga bw'onoogamba Ennyiize oba nga bw'onoogamba e Buwaali, ebifo ebifaanaganako bwe bityo, oba mu mbiri ez'enjawulo. Bw'oba ng'ogenzeko mu lubiri n'okubako amavi omwakabaka Ndawula nga tonnakola mukolo gwonna. Kakati omwakabaka Ndawula ng'okubyemu amavi, oluusi ogabuddemu ebibala, oluusi omwadde omubisi gw'enjuki, kati obubaka bwandizemu okufuna bwandibadde bukuwa ekkubo kiri olina okukwata.
kyokka ekkubo ly'olina okukwata nditegedde bulungi ovuunusa otuuse mu kkubo lya koolaasi. Ekkubo lya koolaasi wali olina okulambikibwa nga tonnakola kirala kyonna, tonnagenda mubende kuba wonna kubuukira. Tosobola kgenda Ssese ng'ekkubo lya koolaasi likubanjibwa. Era be bantu boolaba ng'agenze Ssese naye ng'ennyanja erimu emirambo oba abafu, kiba kitegeeza nti ennyanja tesobola kukola bweza ng'okyalina ebikwekiise mu kkubo, be bafu bano boolaba mu mazzi. Sooka oggyewo abafu olyoke otuukirize ensonga za Mukasa, kubanga amazzi bwe bulamu ate Mukasa ye nannyini bweza, ate amazzi ogalabamu emirambo. Eri abafuna obubaka bwe butyo agenze Ssese ate Kabaka akyatudde mu kkubo lye n'afuna obubaka ng'amazzi oba ennyanja ate alabamu emirambo oba abafu. Okitegedde? Kakati ekituntundu ekyo mu bulamu bwo oba mu ntandikwa ya lubaale wo olina kusooka kubikka Kabaka mu bulambulukufu ate mu lutabaalo olwo nga lujjudde, kubanga ekituntundu ekyo kirimu amalwa, kirimu anfumu, kirimu embikko, kirimu enkumbi eŋŋanda, embazzi, biki maama nabinene, kizza, balongo, biki kiwanuka, ebintu ebifaanaganako bwe bityo, olutabaalo olwo nga lujjudde. Kati oba wagenda ettanda watwala ki? Eri agenda ettanda ng'atutte embikko zokka, olwo olutabaalo luba terukoze makulu. Eri agenda ettanda ng'atutte effumu lyokka, eri agenda ettanda ng'atutte oluusi lubugo luddugavu, ate eri agenda ettanda oluusi nga mucwezi n'atwala mbogo, ate eri agenda ettanda ng'atutte olubugo lumu oluusi n'olubugo olumyufu byokka. Okitegedde? So oli yakusomedde mu busomezi naye nga tamanyi lutabaalo olwo lujjudde lutya. Akati mu katuntundu kano ng'owanjaga nga munoonya okusumululwa n'okunoonya ensonga z'abajjajjammwe, mwali mukyabukutira mu katundu k'awaka. Akatundu k'awaka emikolo gyonna gye mwakola mwali mutambulira mu kubuzaabuzibwa. Akatundu k'awaka ng'oliko olubaale w'olubereberye kaba tekalina makulu, ne bw'okoola emisamwa ne gijja ku mutwe tekirina kye gikuyamba. Era osobola okulabikirako omusambwa gwa Nakayima, Ssenkulu abakolako n'akugamba tugende ewa Nakayima, era ne mugenda ne mutuusa olutabaalo olwo, ke katuntundu akakulaga nti nga mbuze ndi ku kkubo lya ttaka. Ekituufu wali tonnaba kutuuka kutambulira ku kkubo lya ttaka. Ekituntundu ky'owaka eky'obuzaale baali balina kukuwa ntandikwa nga bw'onooteekawo ekibbo kya lubaale oba ensawo oba effumu lya lubaale oba ensumbi, ebintu ebifaanaganako bwe bityo ebikola obusinziiro, nga tonnaba kuwambagatana na bintu byonna birala. Kati akatundu k'owaka bw'omala okufuna obusinziiro nga kawummula, okawummuza n'otandika entabaalo z'abajjajjaabo. Mu bulambulukufu ng'ofunye akuwabula era okuwa ennambika ennambulukufu. Okitegedde? Kati ke katuntundu mw'olabira ng'obuze. Kituufu maama Nakayima omuyina oba mumuyina mu famire oba bannaalongo mubayina era omwaliro gubakuba gwa balongo, naye ate gukulaze ng'oli ku kkubo lya ttaka ng'ate oli ku luzzi waliwo n'abaana naye ng'ate obuze. So nga bwe wandibadde owulira abaana wandibadde oga nti kkubo ddambulukufu, bwe wandibadde owulira oluzzi wandibadde oga nti kkubo ddambulukufu, naye ekikusse akatuntundu ako kalabyemu ekkubo ly'ettaka. Ekitegeeza nti bwe mwatandika ensonga ng'ekika oba ne banno oba ggwe, ensonga ezo mwali muzitambuliza mu katundutundu ka buzaale. So nga akatundu k'obuzaale baali balina okuwa ebintu n'obiteekewako ba kibbo kya muzimu oba obisse muzimu n'okola sitoopu. Awo n'otandika okuwabulibwa ne bagamba nti kati zzaako kino ly'ekkubo lya koolaasi. Ebyo byonna bye wakola si bye byali birina okusooka, si bye byali birina okutandikirwako, awo wonna watta biseera. Eno gy'ovvuunukidde omusiraamu ng'akulaga ebintu by'edduwa, gy'ovvuunukidde ku lasiti ku bubaka bwo, ansa yo kwali kumanya ebikwatagana ku kkubo lya koolaasi. Okumanya ebikwatagana ku kkubo lya koolaasi kye kisumuuzo ekitandikirwako, sooka obikke Kabaka. Bw'omala okubikka Kabaka otegeere ky'ozzaako. Okitegedde? Kansuubire nti otegedde bulungi. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.